era bamulina atuwe Kibalama naye nsaba mubonvufu w'ekika ekya waggulu also bisirikidde okay Kibalama Jhon Bosco gwe tunoonya Nabbanja Kibalama aliwa waliwo akatambi akafulumye kano nga kongera okuwa details ku ngeri gye tuyinza okufunamu Kibalama Jhon Bosco engeri gyeyawambibwamu ebyaliwo before nga tanaba kuwambibwa process awo ng'agenda okuwambibwa byayogeranga Kibalama Jhon Bosco era ne beyalumirizanga nti baagala kumuwamba bamutiisatiisa bamusindikira messages ez'omutiisatiisa eziraga nti no baagala kumuwamba baagala kumumiza mu kamusu. Waliwo abantu beyayogerangako mu butambi bwe yakolanga kati okugattagatta okwo byonna byongedde okuvaayo n'okwoleka ensi ddala abatuufu abalina Kibalama Jhon Bosco Gen. Museveni Yoweri Kaguta be yatuma. Nabbanja yavaayo n'akakasa ensi nti Kibalama Jhon Bosco bamulina yasamasama n'ebigambo nga tamanyi nti ate bakama be tebaagala ekintu ekyo kyogerwe kati basirikidde amawulire ga Kibalama Jhon Bosco either bamutta oba yabafaako oba bamukolako obuvune obunene nga tebaagala ensi emulabe era ensi emutegeere naye kati namusa etuuse ku nnyooge kuba kati tufunye entandikwa empya a new beginning okumanya Kibalama Jhon Bosco gy'ali era n'abo abaakozesebwa okumuwamba bonna abaali mu lukwe mu process eyo ey'okuwamba Kibalama Jhon Bosco. Njagala okkirize tusolotaba akatambi kano n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu n'ebigambo tubiwulirize bulungi ogenda kumanya ewatuufu Kibalama Jhon Bosco waali era baana abamulina gye bamukwese luddawa Gen. Museveni basasula omusimbi omungi okweka Kibalama Jhon Bosco. Tutandise. Olwaleero mwenna temumanyi Nabbanja bw'awulira ku bigambo bye yalebuka nga bamutunuza mu kamera. Mwenna temumanyi Nabbanja bw'awulira. Bino ebirala byonna mubikola mubyogera naye ye ng'omuntu kubanga mu nsi teriyo kintu kisinga kuluma nga muntu kwenenya nga bw'otunula east west wenenya wekanogamba nti guno gusinga nze. At that moment weevuma singa saayogera. Nabbanja agamba singa sajja ku olwo singa kale nali mulwadde singa byonna ebyo byonna bimujjira mu kamwa bijja mu bwongo bwe naye ng'obuzibu bwava awantu awa kugenda kwogera nga yeerabidde okonekitinga obwongo ku mumwa n'aleeka omumwa ne guwandagala nga bwe gusanze obwongo yagenza okugenda okujjukira okwagala obukonekitingako ng'alina kwekambuwaza naye ate ebyo nga tebiggwayo. Kyokka mmwe kyebasaba era nsaba wano buli muntu addeyo akoleho omwaka tulina ba veterans mu struggle wano nga tuvudde namuwala muddemu mujjanjawaze ekintu ky'omusajja eyali atadde embeera ku Kibalama because at least oyo y'omu ku bantu betumanyi nti yeesimba ku munnaffe n'amuteekako n'amuweereza threatening messages prior to his demise. Ffe tetumanyi oba baamutoba tebaamutoba bakola batya naye ffe kyetumanyi nti waliwo omukulu eyatandika okumuweereza era Kibalama yakola ne ku zi videos ng'ayogera nti ansindikira obubaka obundiisatiisa. By then that man was Museveni's minister and a member of parliament or constituency eyo Kibalama mwe yali agenda okuyimirira. What I'm certain of nti omusajja oyo era ye yawangula constituency eyo. Bana struggle munoonye akiikirira constituency Kibalama gyali agenda okubeeramu. Temumwerabira kumuggyako birowoozo okutandika biteeka ku bantu balala bano abajja babuuka ekintu kino mukaweefube w'okwagala okukyusa okutukyusisa bye tubanja ne be tubanja. Bamemba ba parliament oyo memba wa parliament batuula naye bwe buba buvunaanyizibwa bwa kunoonya Kibalama ng'abantu ba famire ye bamunoonya naffe be tulwanagana naye tumunoonya mu mbeera yonna
omusajja yateekeddwa okukulembera n'okussaamu amaanyi agasinga ffenna mu kunoonya Kibalama. Or else nga tetunabuuza bazze bakibuukira eno mu advanced stage, oyo ateekeddwa okuba nga annyonnyola wa Kibalama waali. Era ne bamemba ba palamenti batuula naye bandibadde baatandika dda. Ekyo kye kigenda okukuuma abantu bano nga bajjukira nti buli muntu n'ebikolwa bye wakubinnyonnyolera. Okusinga bwe tunaabeerawo ne balowooza nti time factor ejja tuleetera okwerabira, nti ekintu kasi tokiwangaazaamu akabanga, bajja kwerabira, bajja bivaako. Mwana avaayo omulala ayogera nga ekyo bakivaako nga batandika ekirala. Eno gye tulimu revolution. Revolution ekigendererwa kyayo kubeera kuddaabulula. Mukola kye muyita okuddaabulula buli kimu okuva gye kyatandikira. Mukola buli kimu mukirongoosa okuva gye kyatandikira, nti twafa kuva luddawa, nti wano twetaaga kuba tutya bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. N'olwekyo baganda bange, tutambule ne revolution nga bwetambula, so si kukkiriza tuzanyira ku bwongo na buli kimu kye batuseetinga. Nga bagamba mutunuulire ebintu byonna bye bazenga babaleetera, buli kimu bakitayinga ne bagamba nti kino tugenda kiririizinga mu tayimu eno tukikolere gundi eno, kino tugenda kiririizinga mu tayimu eno tukikolere gundi. Era byonna tewaliwo kintu kye saayogerako nze. Duplication of the struggle, the force, the movement of the struggle, nga bajja gireeta. Museveni yagitutega n'ayagala afune bazimbe mu social media, n'ayagala azimbe ku bayimbi, n'ayagala azimbe ku bannabyabufuzi, n'ayagala azimbe wonna agezezzaako. Naye ffe tulina okuba ku mulamu ogwo. Twagala kwenunula, tetwagala kintu kirala kyonna, twagala kwenunula. Kyokola nze nina feeling nti newe bukya ku makya nga oba Amerika gye mutidde naye nga yeetutte, newe bukya ku makya nga Amerika yeetutte Uganda n'egiwamba, ng'obuyinza obwo tebunnatuula mu mikono gyaffe, kiba tekinnagwa. Kati bwe maloteeka ekyo ku mutima gwange, tewaliwo kintu kirala kyonna kyonna muntu kyasobola kuleeta neŋŋamba nti kino kigenda kuneeraliikiriza, kigenda kunzijja mu mbeera. Baleese gundi agenda okubeerawo, muleka gye, osikira busikizi busungu bwange. Oleese ekiggo gw'oleeta yenna yenna akimanye bumanya nti asikira busikizi kizze kyasanzeewo. Ate nga bwe tunaaba tujja kujjawo kwenunula, tujja na full force ya kwenunula. Ebintu ebisinga tubyogedde ebbanga ddene, tuleme kufaayo na kwagala kwogera buli ddakiika. Kati ke kaseera tutandika okuteeka mu nkola ebyo etuzze nga tuwulira, tuteeke mu nkola bye tuzze tulaba nga bye byetaagisa okussa mu nkola okununula eggwanga lyaffe. Otherwise tuleme kufuuka ba entertainer. Baganda baffe abatusomesa, muleme kufuula content katala. Kuba muna amufuule katala nga bw'olaba social media bwe mwagifuula source of income, ekutuma n'okukola ebitagenda tugasa. Kati nammwe abawagezi, it is your chance okutandika okudirectinga event. Nsonyiwe waliwo akubye essimu naye simanyi wakwetuli. Simanyi efe anyone bannange kye mbagamba nti mulekeraawo, bwe waba eddoboozi lyange liwako eririmu osobola okuŋŋamba ne tugenda mu maaso. Eddoboozi bwe liwako eririmu ŋŋambe. I can see Ivan Bruce. Thank you, Babas. Thank you very much. Bananya, Muzukuke, you people should
no, I think omusajja oyo member wa parliament oyo gundi yali agenda okwesimbawo ayinza kuba atekwa kuba either wa Busiro etali ya Segona. Busiro etali ya Segona yensuubira nti oyo member wa parliament erinnya oba ye Kakoza oba ye ani something like that. Lwakuba bitute banga, but I'm very certain abantu basobola okumunoonya ne bamuluzuula n'abantu ba Kibalama basobola okubuulira, because luno olutalo tululwana naye nga buli muntu ateekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa ku buli kintu. Ekirala nina abantu be nalabye nga bagamba bannange abantu ba Kibalama mubeeru maki Kibalama mweki abantu bamwe abafudde. Ffe tuteekeddwa okutunuulira abantu baffe, buli atujoyininga n'abulira mu struggle, mu kiseera kya struggle nga muganda waffe ddala oba ab'ekika kye bakyuse oba bakoze batya, ffe tetufaayo. Yes, alabika Kakoza, erinnya nange ndijjukiranga Kakoza, lwakuba nze sikyagala nnyo kupinga attention ku bannabyabufuzi. Lwaki? Nabalabanga kyekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga lyaffe. Tebabanga kyekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga, sibasuubira kuba nti ate be bagenda okuprovidinga solution. Era ebiseera ebisinga lwaki nyigira nnyo bannange bano nga addidde attention yaffe ey'okubanga twandibadde wano n'agiteeka ku bantu bannabyabufuzi buli ddakiika, ba MP balina okukola kino, ba MP balina okukola kiri. If you understand the fact that twetaaga mobilization ey'abantu, lwaki tukozesa kapasite y'okumobilizinga abantu nano okwesigamu ku gundi ejaba mobilizing gundi gw'otomanyi bigendererwa bye. Tumanyi some of these people are done with life, bo baatuuka. Kyokka ffe be twesibyeko odidde gwe ebibyo by'oyagala ebigendererwa byo obitadde ku bigendererwa, obibeesinga ku bigendererwa by'omuntu omulala. Abo abantu be mulaba, kankubuulire, sisitemu gye tutambuliramu ey'ebyobufuzi yembi ye yatuleetera okwagala tulenunule tugikyuse. Ekitegeeza yo sisitemu teyeetambuza yokka, waliwo abagitambuza ng'era be ba direct beneficiaries baayo. Kati gwe mbuulira we banaakugamba oyagala kuyisa kiteeso kisaawa kibira, n'ogamba nti ate nze ndaba twandibadde tuyita enkima zituule mu lukiiko ze ziba zitusalirawo oba ekibira tukisaawa tetukisaawa. Kati zo zisaawa ekibira, zikirize musaawa ekibira zibeere luddawa. Kyemuva mulaba nti ffe ebituluma nga ffe bano abantu si bye bibaluma. Mwate mulowooza, because bo basobola okulaba ne bagamba nti kati kana akantu ako kajja kutukolera katukaggyeyo tukateekawo kasobola tutambuzaako akabanga. If these people were very serious about what they are doing right now, si banyooma si kinyooma, naye babuuza all along haafu y'ekisanja kyabwe baagiyitamu nga Kibalama yawambibwa tebannaba kugenda mu parliament. Lwaki all along baali tebamubanja n'amaanyi ago? Kubanga nze singa nali mu parliament twanditagidde ku ebyo gyagundi otudde wano, naye akakauza ku muntu gundi yabula eyali potential candidate opponent wo ng'ate waliwo n'obujulizi ng'omukangakanga. Because you all remember this, bonna wali abaveteran ku social media mujjukira Kibalama yalinga akyakola bulive bwe ng'ayogera mwabiwulira era mwabiraba ng'ebulera ku ntono bamwami. Lwaki essaawa zino ziba kireeteramu? Nze ekyo kitunuuliranga bweraba ekintu ky'FDC bwe bakikola. FDC okuvaayo baleete bapulinge stanti ya ssente ye batabudde yekola etya. Ezo ssente baanazo okumala emyaka egi nga n'ekyama ekyo bakisirikidde.
tekuliko n'ogu ali innocent era tekuliko agamba nti nze ndi ku ludda lw'abantu ensonga lwaki njogera ebintu bino mu kiseera we zajjira yandibadde ayogerera naye yasawo n'asiika okumala ebbanga eryo lyonna kati bwe kuba kulwana mu lutalo nkitunuulira nga bannabyabufuzi abaddire ekyokulwanyisa kyabwe ekya diversion bakituleetere ku ssaawa eno nze njagala Kibalama nnyo aveeyo n'abalala bonna naye sisobola kukka kutuuka ku mbeera egamba nti twagala abantu baffe ng'abantu bagamba mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu ani yagamba nti nze nina abafu mbalye njagala abafu kubalya njagala weyabawutsi z'abantu bange nga balamu era bw'oba toziina nga tosobola kubinnyonnyolera just be rest assured nti ogenda kisasulira if I get clear evidence nti gundi yattibwa nga gw'olina obuvunaanyizibwa tombuuza kingenda kukolera bw'efuna clear evidence nti yabula bubuzi tomanyi wa gy'ali bw'obula naawe tojja kumbuuza gy'oli and that is what we have to set up for the country okuba nti tetujja kudda mu bintu ebyo bannayuganda baganye kuyiga lwakubanga buli ddakiika tutuulira ebintu bano Museveni bwe baali bazze beefuula abagenda okussaawo okunoonyereza ku bantu abakulembera okukola ebikolobero ne bateekawo akakiiko ne kakola okunoonyereza bulungi nnyo bagenda okukizuula nga ebikolobero ebyakolebwa bipiininga bo bennyini Museveni n'abasajja be kibasalawo ogamba lipooti etuuse katikokeddeebe eby'omuntu ne kateekebwawo ne bagamba tukisiikire tubasonyiwe tutuule ne babasonyiwamu ne batuula yensonga y'emu gye bazzeemu nti olw'okuba tebabaceekinga ku lundi tetwafuna kyakuyiga tetwafuna kyakuyiga so baganda baffe bano abatujonyesezza abo tutemudde abakoze buli kimu balina okuweebwa omusomo nga tumaze okwenunula omusomo ogwo gwe gujja okuvaako Uganda obutaddamu kukola bintu ebyo buli anajjanga amanya nti ebyafaayo bya Uganda bigamba nti okwenunula bwe kuba kuzze byokulembeza okukola obisasulira unless we say that president buli bantu abanajjanga muyinza bagenda nga kuzanyira ku bantu bwe batyo bakitwala lwaki because gavumenti zonna ezize zibeerawo zisaavinga banyonyonsi ate abanyonyonsi bo tebafaayo oba mweyisiza muti bamweyisiddwa muti bamweyisiddwa mutefazolongazibo investi zaabwe ziyiseewo kati kino ekiseera kyaffe kwerwanako nga bannayuganda nga tetudipendinga ku muntu mulala era tetunafuya revolution yaffe kugigamba nti muntu gundi yalina okubeera nga eryo erinnya lya revolution ya buli kimu okwagala twagale naye tetusinza bantu mu revolution mwagala ffe tetusinza abantu tulina kusinza ideology tusinze kino kyetunoonya kyetugoba twinunudde tutya naye omwana ayagala abantu munandika okubeesinza zegundi yagamba zegundi kyagamba bagenda banafuliza okwo kuba tomanya buli muntu wane breaking point if someone is broken nagera kumakyama ayogera lulikya nga naawe obivaako gamba zikasita gundi abivuddeko ngambaako there was a follower one time bampereza kagundi nga bakajje mu WhatsApp ka audio ng'omukazi agamba oba yali muwala oba mukyala simanyi ng'agamba nti nze oyo makanga lwaliva mu revolution lwendivaamu era nze agenda kubamme neŋŋamba era namuoddamu naweerezo yakampereza namuwa message nemugamba nti ono ngambe tasinza makanga lwaki n'okumumanya simumanyi wabula nzikiriza nti anzikirizaamu kubanga mpuliriza
naye makanga gotajja naye mu revolution lwaki tomupiikingako ideas ezitwala eggwanga mu maaso olw'ebiruubirirwa byogatta naye dhani okuwoza makanga wagivaamu ng'agivaamu omanyi ddi lwe nagiyingira era nasayininga ddi naawe endagaano nti nagiviiramu wano. So please gwe nga gwe manya olina kubeera ku revolution eno n'ekigendererwa ekyamakulu era kisinga okubeera amakulu kasita twenunula abo ebibuuzo byo bibira nga biddiddwamu era ofeeyo nnyo okulaba nti revolution bwe twenunula eggwa tugikomekereza ng'abantu bagenze abalina okusasula nga basasudde obwekanya nga butuukiddwako lwe tujja okutula tuteekewo ssemateeka anaalungamya eggwanga lyaffe nga ssemateeka yali waggulu w'abantu bonna so singa ono gwe mulaba ali wansi w'aba Museveni n'abantu be kubanga bo munnange be bagera ku makya ne basalamu nti etteeka tulyagala lino situlyagala kino kigenda kukola kiti kigenda kukola ffe tulina n'ebintu ebikolebwa ku bantu etteeka ne lijja ne ligoberera ekikolwa nga basoose ekikola then etteeka ne lijja. Some of us have been in Kampala for quite a good time. Naye mu Kampala omuze mubangamu ebintu nebibaawo omuntu n'akikola ne bakibateekako ng'etteeka ne muligoberera muli ekisirusiru. Nze bankwatako ko ne batutwala mu kkooti batusanga mu takisi nga tuli mabega batuvuga takisi etutwala ne batutwala ffenna nga bwe twali mu takisi. Lwaki takisi teyalina misipi eri mabega mu butebe bw'abantu gye batulaba passengers naye batusima mu maaso g'omulamuzi ffenna yatusomera omusango gumu bakusanze ovuga emmotoka nga tosibye seat belt naye weewunye ffe tubadde mu takisi mabega emmotoka ebane steering emu evugibwa omuntu omu buli lwewagambanga buli yagambanga nedda nze mbadde mu takisi emabega dole gundi baasi y'eruzira yaliwo nga bamuteeka mu baasi egenda eruzira era batugamba mukkirize omusango musasule sente babate ffenna abakkiriza omusango twawangayo emitwalo 7 n'ekitundu ne bakuta naye nga bakukwatidde musipi kwa takisi emabega. Modification etajja na motoka eyo kubanga ejapani emotoka takisi eyo gyeva kigege ekolebwa eteereddwamu akatto kamu kokka emabega akatuulako abantu 2-3. eno emabega yonna eyo emotoka ekolebwa nga transportinga materials musenyu seminti bitiyo biki kubanga zikozesebwa abazimbi bebazivuga si motoka yakusaabaza bantu. Mwe mugirabamu ekintu nti ensi eyaffe ennaku tusobola okugikozesa nesaabaza abantu abantu si bonna ntibasobola okwafoodinga emotoka naye waliwo abajja okwetaaga okukozesa transport katukozesa ekika ky'emmotoka eno ne bagimodifyinga ne bagiteekamu obutebe netwala abantu 14. kati oli yazookuka ku makya without any prayer warning nti emmotoka zonna ziteekeddwa okubaamu emisipi ne batandika bo ne basuula kiddo simply because yali aleese emisipi gye nga yatunda ekyo bwe kyamala emisipi egyali gimu okutta oba yaweereza sente ne bamutikira emisipi oli namuba namutikiramu emisipi ng'ate mwamaanyi mu ggwanga kubanga ebyo nabo babikola oli n'amanya nti omuntu sente alikuza gavumenti yabba n'amuweereza ebintu n'amuweereza olumusindikira sente n'amusindikiramu gasiya naye n'agamba nze sisenakyo noliteeka lyajja ssebo baze kufuna bizibu bwe bamaliriza olwaleero njagala buli muntu addeyo ombuulire takisi meka zolabamu emisipi emabega era olabe oba waliyo traffic asobola okuyimiriza owa takisi n'ambuza bapasenjaza emisipi gyabwe naye nga waliwo abali eruzira abagenda eruzira lwakuba bamusanga atasibye emisipi gwa takisi newabafa asasula layini lwakutasibye emisipi gwa takisi. Nolwekyo tujja kwetaaga ssemateeka nga yatuwa direction so si bantu kuwa direction ssemateeka
kyetukakatako ffe bannayuganda okulwana okukyekolera naye tujja kubikola ali mwana abantu batamanyi kiki kyakukola era bwe bakulengera nga oli ku kino olina okuterawo kino n'obuukira ekyo era bakuterawo kino n'ogenda ku ekyo olina okuterawo kino n'ota ku kino. Please let us stick to one point. Titwagala kunonola ggwanga lyaffe oba tutya kweyogera by'oyagala okwogera byonna tojja tukyusisa kye twajja kunoonya. We are not meant to explain our tactics to our enemies. Olutalo si bwe tebalulwana tulina okujja omunyonyoli nti nafunye ekyokulwanyisa gundi kyengenda okukozesa era ngenda kikozesa kumulanga abaana bwe kati nkikozesa bwenti ne bwenti. No, awulira atagala mulwana gye tulwanamu alwane ye, naye si buvunaanyizibwa bwaffe ddakiika okuvaayo bweffe tunyonyole nakyemalira munnange nobolaba twandibadde tusalawo bwetutyo naye twandigenza okulaba bwetutinga kino kibu kityo. We are past that. Ate tukikopere oyo omusajja nakyemalira gwomulaba nakyemalira tukoze buli kintu talinayo lwaba wa explanation ku kyakoze okujja kuba kudaaya talina. Okumanya Museveni mujozi mutunuulire okuva yateekawo Mutebire n'atuuka okubeera incapacitated nga Mutebire ye gavana wa banka. Mutebire n'atuuka okufa ne tumala emyaka nga tetulina gavana wa banka. N'olwaleero yalonda gavana wa banka wano bayinza okubakuba emigo bameka bamumanyi erinnya. Kale bwe mumanyi erinnya muyinza okubamalira ku social media bameka bamumanyi mu face era bameka bayinza okugamba nti yava mu kitongole bwekiti yavayo yakolako egindi nakolabana kati kwe kufuuka gavana wa banka naye ennyininyini teyemanyi oba gavana basigana obuna bujozi. Obujozi bwe butyo buli bwe bujozi Mubaraka bwe yakozesa ku ba Egypt. Mubaraka ng'ajja kuba president mu Egypt yali vice president wa Anwar Sadat. Bwe bata Anwar Sadat Mubaraka definitely constitution yali emu okufuga president. Naye emyaka gye yafuga abantu since 81 teyateekawo kifo kya vice president paka ng'ebula akabanga abantu bamala kutandika kwekalakaasa okwamujja mu buyinza n'alyoka alonda vice president era vice president teyasaabinga bbanga wadde liwera omwaka mu bukulembeze bwa Mubaraka naye ng'abantu bamugoberera nga bwe bali ng'erabula banaffe bwe tuli. Museveni bwakiza atukola buli kintu kyaleeta akireeta nakikakaatikako abantu ne bakikkiriza ne bagumirayo kubanga ffe twamanyira wayi ajja kutuuka agende. No, wateekeddwa okubaawo okweteekateeka. Kale bwe mbadde musobola mukitwala mu mikwenya mudde musobola mubeere beeteefuteefu okukola enteekateeka etereeza eggwanga nga Museveni kyajja atuulire kuba Museveni talinayo nteekateeka ya ggwanga ng'afuddewo yagibala nga yagobekereza ng'afudde. Kati enewalala gye tulaga ffe tuteekeddwa okufaayo okulaba nti ensi bw'aba agirese tubaako we tutandikira okugitereeza ate ku railways kweteekeddwa okutambulira. Bwe bubaka bwange bwe mbadde nina olwaleero baganda nange mbaagala nnyo bakubiriza tuddeyo ku mulamu gwe twanona twenyweze tutunuulire abantu baffe nga bwe batambula omanye events ezigenda okujja nga ziteekeddwa okutambula n'okuziteekerateekera kubanga sitwaga eririyo y'amazima era egenda kukuuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza ebigambo ebyo bibadde bisufu n'analysis gy'okoze ku muganda waffe Kibalama
waliwo omwami oyo yamusindikira ngazi voice notes nga mukanga nti ajja kumukola obulabe era zasaturatinga nnyo oba zatambula nnyo naye omwami oyo yaani era omwami oyo aliwa essaawa zino ffenna twebuuze Kibalama Jhon Bosco gy'ali kiyinzika okuba nga omuntu ono General Museveni bwe yayitamu okuwamba Kibalama Jhon Bosco era ng'amanyi Kibalama we wa gy'ali either mulamu oba nga baamutta ne bamuziika somewhere. Kibalama Jhon Bosco Ssaabaminisita Nabbanja okuvaayo n'atugamba nti bamulina yali ategeeza ki? Obujulizi obwo yali abugyewa? Ki ekyamupika oba ki ekyamukaka okwogera nti Kibalama Jhon Bosco tumulina? Yabiddawo ebigambo ebyo alyoka abyogere atugambe nti tumulina. Era yali asoma nno manya ku lupapula kitegeeza amanya gano gaali confirmed by the state nti bano be tulina era nga bamulabye nako bamumanyi wa waali. Naye ate waliwo omuntu ono muganda waffe Makanga gwatujjukizza omubaka wa paalamenti eyasindikiranga Kibalama messages ezimukanga ne Kibalama n'avaayo n'ayogeranga nti bannange gundi ankangakanga, bannaye gundi antiisatiisa, bannange ki ekigenda mu maaso, omuntu ono nga nnemeddeko n'okuntiisatiisa. Bwe mulaba mbuzeewo omuntu ono yambuzizzaawo agannya beera Kibalama olunaku lwakya lumu Kibalama nga abuziddwawo. For example, if you can read. Kati tuteekeko eriiso naawo tutunuleyo gatte wamu kwa General Museveni n'okuba yayitamu ono ng'oledda mubaka wa paalamenti ali mu paalamenti okutuusa obulabe ku Kibalama Jhon Bosco. Era n'ekirala kyatugambye muganda waffe lwaki ababaka bano bali active nnyo today olwaleero luno situganye kigwanidde obanga omukulembeze yabagambye kuba yasooka n'abasinkana nayogerakukko nabo nga yabagambye tusimbawo essira is fine ne bulijjo bakola ki ng'ogyeko omukulembeze okukibagamba nti katukole kino bo bulijjo bakola ki? Awo ne wakyaliwo ebibuuzo bingi okubula kwa Kibalama naye nga mmanyi one day one time tujja kumanya ekituufu, ensi ejja kutegeera ekituufu ani yawamba Kibalama. Ssaabaminisita Nabbanja ye yatugamba amulina, simanyi lwaki tamuleeta. Nabbanja tukubanja Kibalama Jhon Bosco bino ebigambo bibyo tujja byejjukanyanga ebbanga lyonna paka lw'ono amuleeta. For example, if you can read, Kibalama Jhon Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist. Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? I'm a Ugandan. For example, Madam Ssaabaminisita, I'm a Ugandan. Naye twagala Kibalama Jhon Bosco. Kuba osoma ku lupapula bwe kennyini n'otulaga nti omulina manyi gy'ali kyekinga ekikeni kiifu mwamukwata kati twagala Kibalama Jhon Bosco. Ye mulina okumutuwa Kibalama Jhon Bosco oba mwagala oba temwagala Kibalama Jhon Bosco tumwetaaga essaawa yonna mulina okumutuwa. Kale baganda bange twongere okubanja muganda waffe Kibalama n'okumunoonya wa gy'ali tugezeeko buli kkubo lyonna okulibikkula
tumala tunaba tutali mu kubikola bikula gye tunamugwako eyo muganda waffe ne tumufuna. General Museveni abantu baffe babula tofaayo kubanoonya kubatubuulira gw'obalina gw'obatta gw'okola ki. Mukama wande bino byonna ajja kubyanukula ajja kubiddamu. Mbaagala nnyo. Omukama asaba bankuumire tujja kuddamu tugambe ebigambo bataayi mwera.